manyi na wategereza ambao kule nome na yebo chamba ye masaka mbao ya sika ya masaka ya kule no hata ya nyongoro lengine watu hapa kukiriza bakoko ya kama na ya kukiriza Suuna kaliba kwa Suuna Ben chigambo cha Swahili akulu gacho bibito byenyine bino Suuna Ben chigambo cha Swahili akulu gacho bibito
musanyusa Laba mwebala okuwagira endongo y'ebinyanya mwagiwanisa eri waggulu kati etabaala mawanga abaali bagamba mbuya mu kyalo kati ne mu tawuni yenvuga si bwe guli abakuba obuwoowo bwe bajja musobola bayingira mwebale wamu okuwagira Suuna Ben ne Mbazire Tone mwebale twagala mikwano gyange twasabuliremu akadingidi kyakabi nnyo baada 18 abantu bagambe abaana beeka tubadde tusabula endongo yaffe bulenga buli mwaka ebyaliwo omwaka oguwedde mwabiraba twakuba endongo eyaggala ekkubo bayogerangako byogere mukimanyi mbwe endongo emenya emiti nga tewali gyali gimenyese gyamenyeka ku mulembe gwaffe mbwe endongo eggala ekkubo nga tewali yali eriggadde ffe twaliggala omwaka oguwedde naki munnange engeri gye tuli abatiitizi twatidde okuddamu ndiggala ne tufuna ekifo ekinene ekisingako wali kiri Nansana bayitayo ku makutano naki wallahi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri mujje tugende ku makutano tukube endongo ngenda zipakira muli nga zikulembeddwamu Kalitasi buli nsonda Kalitasi Ketu Homulandi nteekawo nejjejje sawundi nayo yeetooloolaawo naki ate ekyenjawulo eri baganda bange ababodaboda mwakitegedde ngenda bawa piki balyayo muwe ngitaddeko omukono olwaleero lwenjijjeeyo ndi wali nsula ngirabako lwakuba omuyaya anagiwangula simumanyi naki ogyewulira kansabula akadingidi kakonemwawo kubanga twasesibwa guli muganda ngobera ina kyogomo kyangu jangu omunyumize jangu onyumize kiki ekiganye wase wano amaswangu emzembere sozo kaipa kapata ya batata